Namiyingo Scovia ye mukyala eyafiiriddwa muzzukulu we olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okutuuka ku ddwaliro ekkulu e Mubende n'asabibwa omusawo omu okugenda okugula ebikozesebwa kyokka ate n'alagajjalira omulwadde gwe yabadde atutteyo bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono gwe tusanze mu maziga mu maka ge ku kyalo Boma e Mubende atutegeezezza nti nnyina bwe yatuusizza omwana mu ddwaliro yatulugunyiziddwa era kigambibwa nti omusawo yamuyisizzaamu empi. Omusawo n'amugamba agenda okugula egiraavuzi n'akaseke ke bamutekeko kanula eya 5 n'abireeta n'abibawa era basigadde babitunuulidde tamukutteeko. Agenda okulaba omwana yeesika n'amugamba musawo omwana wange afa, musawo omwana wange afa. Namugamba genda tuula wali tuula eri. Namyala agamba nti muwala we yazaala nga 23 Desemba ku ddwaliro lye limu ery'e Mubende wabula oluvannyuma omwana yagwiriddwa ekimba ekyamangu n'alagira nnyina amutwale mu ddwaliro kyokka kyabeewuunyisizza nnyo okulaba nga bakomawo na mulambo olw'obulagajjavu bw'abamu ku basawo. Siri mumativu okufa tteeka naye omwana wange teyandifudde afudde obulagajjavu. Ekifo ky'okumujjanjaba yamuzizza kumpi n'amukuuma. Tata w'omwana eyafudde Lubega Joseph atabadde na bigambo bingi atubuulidde nti asaasaanyizza ensimbi nnyingi okuva mukyala we ng'ali lubuto kyokka eky'omusawo okulagajjalira omwana we kyamukubye wala. Engeri y'amateeka gye gabeerawo akubye omukazi bamukubira ntunudde butunuzi kuba kati bwe naavaayo bagenda kunsiba bbanga ddene. Nnyina w'omwana eyafudde Namiyingo Scovia atubuulidde nti omusawo yamukubye oluyi oluvannyuma lw'okumuteeka ku nninga okujjanjaba omwana we newankubadde yabadde amaze okugula ebikozesebwa. Nenziramu era ne mugamba musawo omwana wange ali mu kufa n'addamu nannyongera oluyi olwokubiri. Nangamba tuula wali lwaki oyina nnyo empu tugumiikiriza golowooza tetwazze kukola waleero tetugenda kola ku buli omu. Abantu be tusanze mu maka ga Namyalo bagamba nti omusawo ono asaana kukangavvulwa kubanga abasawo ku ddwaliro lino basusse okulagajjalira obulamu bw'abantu. Olwedde omukyala alina omwana ali mu mbeera mbi ate bw'ogattako okumukuba ate nga n'omukyala oyo alina olukindo so embeera eyo tebadde nnungi nnyo. Beddeko bambi baasomerera bye baasomerera ffe tetubimanyi naye batuyambe nga bannakazadde b'eggwanga. Akulira enzirukanya y'emirimu ku ddwaliro ly'e Mubende Dr. Kibayo Onesmus awakanyizza ebyogerwa nti waliwo omukyala eyakubiddwa omusawo kyokka ategeezezza nti bagenda kunoonyereza ku nsonga eno. Ne tucekinga mu kamera okuva ssaawa 6 ssaawa 12 ezagambye ati yatuuseeko okutuuka ssaawa 2 yali tanaabakola ki kutuuka na ssaawa 2 n'ekitundu okuyongerayo amasannyalaze nago gakutukako CCTV kamera nakola ki nevaako. Andi ekirungi kyaffe ng'eddwaliro ne tusanga omusawo eyabadde ali muki omuniikyo nga yawandiise mu kitabu kye essaawa eyamutumyeku muki omu A&E. Evelyn Nakyejwe ne Enoka Tumusiime, BBS Telefina ageesigika.